nga abagenzi bampita maama waliwo ne mukulu wange bali bamuyita wadda nendagire nga bali awo mukadiira awo nga webalwanira nga bagala kuyingira eno mu kisenge gye neebase naye nga bakubaganirawo maama nga bamuyuzizza gundi Gomesi nga taata amuyuzizza bati bwe baagira ne bavaawo nga bana mweraba wafaako n'ozuukira nennamuka kaawonawo nayawukana nalumbe nze gwola ani abawa amagezi nti banoono omulwadde mutwala ayatula obulokola ayime kufa nga talokose era oyo omukyala waliwo nowawo yali atunga ekyalaani awo be bankwatako ne baŋŋamba lwaki ofiira mu kibi nga neewaddeyo nange neetadde nga tokyasobola kutambula tobukyava wansi olususu lwonna lufuukuuse nga kyempulira munda kizibu nnyo eddagala lyasenkenya ebyenda simanyi biti amagumba galemala bwe gati kati nsigaza ngalo zino zennema zino olaba tezigattawo ndaba eno neeno zino wano tezigatta kaseera kano kuwali ku ndiri nga bakusitula busituzi bigambo ki abantu bye bagamba nga n'owulira nti abannange kino kinsuseeko n'owulira nga bulyanga abakuba ku mutima n'obula okukaabira mu kisenge n'ogamba ayi mukama lwaki okugwa basobola kutambula nga ngwa wansi ne bagaana okunsitulawo naye nga bwe mukama nakino nkituuseeko olulala nali mu kinaabiro eyo nga nnaaba kinaabiro kyaffe omanyi olugi lwali lwawangukamu kakati mba negaganudde ngamba wakiri neyisaako akagoye olugi ne lugenda lungwira nenkulabira nenjayaana nembayita bannange mujje munyambe nga wali wajja nga naye bawulira twakoowa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalwa awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku namba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLive kwe tuli mu mwezi gwa kwagala, tuli mu December. Amanya bampita Rimasa oba osobola kumpita Metani ku Bongo. Nebaza mukama olw'ekisa kyambiseeko okutuuka kati nga nkyali mulamu. Simanyi gange ekyo nkibagamba bulijjo sikubala kwange kunene, si bibalo byange kuba nti biri waggulu nnyo era byawukanira ddala ku byabo entaana beemize wabula kisaache era nakwagala kwe kwalaze gyendi. Ebiseera ebisinga nyongera okukujjukiza era nkibagamba nti ye amanyi ensonga lwaki akyakulese ng'okyali mulamu wadde nga naawe kiri eriggwe okufukamira n'omusaba n'akubikkulirwa era n'akulaga ensonga lwaki okyali mulamu. Okwezuula kintu kikulu nnyo. Obulamu obwabbira mupango kiyita mu kkubo tebukyakola makulu eriffe abamukiririzaamu. Twagala naffe tuwangaale wabula buli we tuva tubenga ekkovu tulekewo omukululo. Tugenda okuwummula abagaawe yalingawo yakola kino yayambaza abanaku yayagala bamulekwa bannamwandu yababudaabuda abalwadde yabakyaliranga n'abasibe makomera yagendanga okubabulira enjiri teyabaleka kyekimu. Ebiseera ebisinga MRLive bweyogera ebintu bino tebitegerekeka naye kino kyebeetegeeza. Tuzze tutambula n'essenga ono ebbanga ddene
gwe alaba video zaffe obajjukira gye twatandikira naye esokiwako obujulizi. Olwaleero engeri gye kiri nti Christmas twagitegese abasingo mother kubudaabuda bannaffe basingo mother abatalina kyakulya betuze tubeererawo nga basula myala betandikidde ku bubizinesi obutintini 5,000 10,000 abo bonna kubanga ye family yaffe bwetyo bweri tusazeewo tukyalire kubamu gwe walabako era twongere okubakulaga otegeere ekisa engeri gye kisobola okusaanyaawo oba engeri gye kisobola okukuza. Ensigo eriko ekisa ekyusiza ddala obulamu ne waggulu wa byonna egaba obulamu. Senga wange amiina yebazibwe Mukama. Wayatula nayatula senga nkulabye nga sikyakutegeera. nayatula Senga nkulabye nga sikyakutegeera. Banga Mukama yanzija wala. Senga Mukama yakuwonya obulwadde. Yamponya obulwadde. Senga wali ofudde. Nakoma ku mugo gwa ntaana. Abantu babuuzeeko. Muzibye mutano bannaffe abatuuliriza. N'abatulaba. Ku MR Live. Ku MR Live. Nze senga w'abaana. Kabowa Church Zone. Eyawona obulwadde yali agenda mu kufa bankubamu eddagala effune limpisa bubi nnyo. Nerimpisa bubi nnyo nentaninga bubi nnyo omubiri ne guzimba amalwaliro nga tambudde siyina wadde 10 mwebale kumbeererawo bannange. Senga abantu abatakulabako obulamu bwali butya? Obulamu bwali bubi nnyo, obulamu bwali bubi nnyo, bwali buyingira ttaka. Sitaani yali akutiddemu oluseke. Sitaani yali abbye so nange nenjimubbako. Nange nagimubbako. Nensenza Mukama. Bibadde bitya kakati business twakutandikira ye kyaliwo business ekyaliwo ntambuza eri etya kati naye ntambuza naye lwakuba nti nkyali mulwadde sente ezimu nzigabanyamu endala ne zikola ddagala ntambula naye nensigaza wakatono kwempangira ate. Kakati otunda matooke? Ntunda matooke n'obumonde n'ennyanya n'obutungulu eby'omudaala nga bw'obimanyi. Kati amatooke otunda amatooke ameka olunaku? Amatooke nsobola okutunda amatooke 3-4 olunaku. Twakuwa kapita yasembayo ya sente mmeka? Ya 10,000. Yasembayo ne yasooka ali wa 10,000. Mu 10,000 abannaye Katonda osobodde okutetenkanya 10,000 gye twakuwa egyasembayo kubanga egyasooka twasooka njugikuwa n'ogwa nga ndi mulwadde n'ogikozesa mu ddagala ekyo nga kitegeerekeka. Kakati gino gye twakuwa gino nekkuutira okufuba obutazisaanyaawo nnyo ze wazimbulukusa ne zituuka mu nsawo 4 ne zisituka mu nkota nnya ng'ate bw'owejjanjabako bw'otunda n'emmere bw'owejjanjabako bw'otunda n'emmere bwe ngula n'ebyetaago sabbuuni biki sukaali ekyegeza 10,000 muzira kisa ali eyo gye yatoola gyakyusa obulamu gyakyusiza ddala n'okunzizaamu amaanyi. Abantu bakusenga kubanga luli nali manyi nnyukuta yafa ngenda kufa naye mwambudaabuda ne munzizaamu amaanyi ne muŋŋamba beerawo ojja kubeerawo era kati wendi ekitiibwa n'ettendo n'embiriza Mukama. Mama Samali Sekabembe yakwata gira 10,000 egyasooka. Mama Samali Sekabembe munnange neyanzeege weebale nnyo Mukama akumpeera omukisa. Yali azimpadde nentoolako nze nga nze waliwo akasente ke yali ampadde kaali kakinene nga nti nedda akasente kano kangatoleko 10,000 ensige eno ngisige mu mukyalo ono. Era ne mugaa nti nedda kuseneze wampadde natoddeko akasente 10,000 wajjali 20,000 natoddeko 10,000 ensige omukyalo ono ali bubi nnyo obulamu bwabadde busaanawo adde nsaba omwebaze Maama Samali. Maama Samali Sekabembe maama neyanzeege Mukama akumpeera omukisa we wajje Mukama akunzirizeewo nange nawona kati nakuba ku matu nina essuubi era mpeereza Mukama n'obulamu bwange bwonna. Yakwagaza Mukama. Buli omulundi ogwasooka we nakukyalira wali walokoka? Nali sirokokanga. Guli ogwasooka ng'olinze kufa? Nga ninze kufa. Olokoka ddi? Nalokoka wano mwaka ogwo ogwedde kati nakamalamu emyaka 2 mu bulokole. Wayatula? Nayatula era oyo gwolabye omukyala be bankwata ne bakulula ne batwala wali ne banjatuza nga ngenda kufa ne waddeyo. Ekitegeeza okwatula obulokozi wali wetegekera kufa?
bakusitula busituzo okutwala mu church okuntwala mu church ne bankwata side by side ne batwala wali nenjatula oyatulira mu church lidi mu church Kabo ani abawa amagezi nti banono mulwadde mutwala yatula obulokola emekufanga talokose era oyo omukyala waliwo nowawo yali atunga ekyalaani awo be bankwatako ne baŋŋamba lwaki ofiira mu kibi nga neewaddeyo nange neetadde nga lukyasobola kutambula tobukyava wansi olususu lwonna lufuukuuse nga kyempulira munda kizibu nnyo eddagala lyasenkenya ebyenda simanyi biti amagumba galemala bwe gati nga siitawo mbeera mbi nebagaa nti nedda omuntu ono mufo kyo nenjatula obulokozi okuva olwo nenzira engulu nammwe nga bwe mubakinga bwe paka Katonda lwakikoze otuuka mu lirimudi bakukwatiridde tokyasobola ttambula bakusitudde bansitudde pasita bakuba mu maaso ga pasita bakuba wali mu maaso ga pasita nenjatula obulokozi nze senga tulinayo crusade ng'abantu bangi n'ababuulizi b'enjiri we bali nenjatula ne batandika okunsabira kuva olwo sisalangako ndi Mukama osaba kusanga nnyo era wakirimbirekawo awo munda wali owulira ki bubi nnyo nga mpulira amabwa mpulira okwokyebwa mpulira amagumba gasanyalala okunkoonako bwoti nga nasanyalala sisobola wadde okwambala olugoye bwe nti nga sisobola oli ekibugu mu mubiri ndi bubi nnyo naye kati engalo kati nsigaza ngalo zino zennema zino olaba tezigattawo tezigatta ndaba eno neeno zino wano tezigatta olususu lwaddawo ne lukula lwaddawo naye terunaddawo bulungi netagisa YouTube naye ati tesiti tulirwalirwa bbulaaka nga bannange nkulabye ne ŋŋamba ono omuzungu wa ku kyalo nze Katonda yankolamu omulimu kakati ebintu bingi ebyokubuuza naye ate ebiseera ebisinga nomanyi omuntu ataakulabako essaawa zino bwakulaba agamba balimba naye nga kyekyo Mukama kyakoze bakusitula bamala okusabira kuseedi bakusitula bakomyawo ng'olokose bapangisa piki nno abalokole baawo bagisasula nendeeta mama Benja n'ekyalani babiri mama Benja n'abalala ne taata bano okusaba ne maama bawaddeyo nnyo okusaba nnyo ne baŋŋamba genda osabe kuŋŋaana saba nnyo obuseera nnyo ŋŋamba nga abumpa ono paka wendi kakati bino olunaku wa kapitoli eyasooka ne mukutuusaako negamba nti kola neŋŋenda mpola nga nkola ndeetayo nnyaanya nenteekawo mpola ndala ne zijjanjaba omanyi nali banzijanjabira eyo ntebe eyo ku Maid wali nga gye ŋŋenda entambula sisobola kugendera mu mmotoka siringikana na transport amagenda n'amadda nga nzitoola buli luddayo ogula eddagala lya ssente nnyingi wamala oyo gwolabye aguze eddagala oyo epitirivu kati neŋŋenda nga ntoolatola naawe ssente nno gimanyi nezigenda mpola mpola bwe zityo kakati bwe wanyongera zino neŋŋamba obulwadde kasita nkubye ku mato kati ninawo kala 7 ezisobola 8 ngenda ate nti n'okwejjanjabira sinnawona bulungi ogenda kuwona waliwo oŋŋambidde nti abantu baŋŋambanga kola wenajja negamba nti kola sente oleme zigira nekyawa kapo yafiirwa neŋŋamba luno nze ndugendamu kapa yakusooka okulwala nze namusooka ye n'alwala n'afa nze nga wendi nogenda mu lumbe lwa kapo nengenda mu lumbe lwa kapo kuziika saagenda ng'ogamba kale abantu abali wano nange bagenda kunkuŋŋaanirako mangu ddala walowooza obuuzaayo bbanga ki kapa awo yafiira saamanya bbanga naye nali mmanyi nti mu bwangu obw'ekitalo nja kikola abantu ngulaba bakaaba ng'ogamba kati bali bagenda kujja nange mu lwange singa ommotoka naye Katonda munnange nambikako akasubi nange neŋŋamba bwe mpona
ngenda muweereza. Oba olwala nolaba afudde nga ate oli mulwadde oganzadde. Birowoozo. Saawa 8 bwe ziwera ze baziikirako. Kyekyagana okuziika bulwadde nali mulwadde ate ne bannyongeramu shooko. Olaba omutaka munna afudde. Mutaka ate mwannyinaze afudde. Tombadde munyumya ate yali walwali kapo. Nnyo. Weewaliriza ogera otandika okusuubula emmere. Neewaliriza piki nno sisobola kutambula. Olwo nga mu katale wano baani abakulondera eno nze ntuula wali n'endisonga. Njagala liri. Eryo tolimpa terijja kuvaamu. Ompa. Teekako liri. Ate mu nsi tuli munteekeko ku piki n'emmere yange. Tokoleke. Wagenda ng'okusuubula mu katale nga ne ku piki bakusitula busituzi ne bakutuuza. Ng'amagulu tegasobola naawe nga tegasobola. Naye ng'eno ntandise okukolaakola. Ntandise otambula. Naye nga bwe ntuula wano ng'okuyimukawo bankwatako we bati ne bansitula. Kati ndi wakati mu Mukama ngenda n'ensaba ne banzizaamu amaanyi. Mu kaseera kano ku wali ku ndiri nga bakusitula busituzi. Bigambo ki abantu bye bagamba nga n'owulira nti abannange kino kinsuseeko n'owulira nga bulyanga abakuba ku mutima. N'obula okukaabira mu kisenge n'ogamba ayi Mukama lwaki okugwa nga sobola kutambula nga ngo wansi ne bagaana okunsitulawo. Naye nga boyi Mukama na kino nkituuseeko. Olulala nali mu kinaabiro eyo nga nnaaba. Kinaabiro kyaffe omanyi oluggi lwali lwawangukamu. Kakati mba negaganudde ngamba wakiri neyisaako akagoye. Oluggi ne lugenda lungwira. Nenkulabira. Nenjayaana nembayita bannange mujje munnyambe nga wali wajja. Nga naye bawulira. Twakoowa. Nga bagamba. Paka dda kiro ekyayamba ekiyamba mumizi omulokole oyo ali awo naalongo awo tulinaanidde awo. Najja nannyamba n'akinsitulako. Ekijji. Nga wayiseewo bbanga ki? Nga wayiseewo eddakiika nga 10. Naye nga ndajanira eyo teri ayamba. Munyambe. Oluggi nga lunkuye oluggi olumanyi gina emyango gyamwe oluzitowa ate omubiri gwali gwasanyalala. Asiina bulamu naawe. Twakoowa lwejjeeko. Munyambe. Twakoowa. Bagamba twakoowa ng'obawulira. Nga tulaba abaana abo. Baali bakusitudde nnyo nga bakooye. Kwegamba ebikolwa byange baali babikooye. Ebikolwa ki? Nga sisobola kuyimirira gwe nkugamba sisobola kuyimirira kutambula. Amadaala gali okukkirira wali. Baba tebankutteeko sigakkirira. Okulemerawo wentudde wana amagulu nga gasanyaladde. Buli kaseera kusitula buli kaseera. Tukusitudde tukooye. Kati kafiire mwaka ekiyigo. Kwe watuuka n'ogamba Katonda wakitonzita. Nga neekyaye. N'omusaba akutwale. Embeera nekyuka mu bwangu obw'ekitalo. Nekyuka. Singa oli bujulizi. Nekyuka. Nekyuka. Singa oli bujulizi. Naye atula obulokozi. Ebiseera ebisinga ngamba nnyo abatugoberera nti beewale nnyo okwatulira obulokozi ku miggo nga bwabwatula nga bakusitudde busituzi. Nali siri muntu nali ngenda kufa. Naye bagamba mwewalirize nnyo mwatula obulokozi nga mukyalina amaanyi nga mukyetegeerera. Wali baakutegeerera? Nali mmaze nava eka nga ngambye kaŋŋende. Njatule. Nyiza obutasula. Naye ng'omanyi kye batwala. Omanyi omuntu okuteekamu ssente amagenda n'amadda. Ate neeri ng'akubeerako. Amabenja. N'abenja. Ne taata ono. Pasita. Bambeerako nnyo. Tebakuvaamu. Ne Wamala. Mu butale buno okeera ku makya bangamba okusuubula kuba bangamba nange nkimanyi okusuubula kuba kwa ku makya nnyo
saba 11 olina okuba nga oli mu katale nga nkeera 12 kinentwala waliwo ekiyumba otuulawo abasobola emmere oba ne ssente bakkolako akasenteko wakalina emitwalo gy'omunaana ogiyina kapito mutambulira mitwalo 8 mwentambulira kwendya byetaago bizigo bitya emitwalo gino 10 watuuka ekiseera nga emitwalo 8 kapito gw'otambuliramu kwolya akamere ekizigo genda mu ddwaliro gula ddagala waliwo lino eri okugula 5 10 meka ennyingo zino zaali tezisobola kwekyusa bwe ziti nga omukono gwakola guti gwasanyala kati olina okugulayo obulagala obugira ennyingo laba kati zino engalo nga zakola ziti zasanyalala ne kati nsobola zikyuka nsobola ositula nsobola owagula nsobola okwoza otambula ntambula okwoza oyoza nako njoza nakati nva mukwoza njoza mukaseera k'obulwadde obwo bintu ki byewalowooza oba bewejjusa nogamba nti singa kiro nakikola oba singa nakitegeera nga nkyali mu kaseera kali sandikikoze oba nandikyagadde nnyo okukikola amaanyi gange ag'ekivubuka nagamalawo nga sirina kyenneekoledde amaanyi g'ekivubuka wejjusa amaanyi gonna ge wamala mu buvubuka sirina kyennalowooza kwekolera manyi omuntu abeerawo ku musajja bw'abeera n'omusajja yamuwa ebintu ng'ebyo amaanyi g'ekivubuka gakuluma gansala 10 ku kirala gansala obuvubuka bumala ng'okola ki kuba waliwo omuvubuka ali eyo gw'osobola okuyamba okwewala ekyo gwe kyewabumaliramu babeere bagaye bw'abanga muvubuka alabanga atalikula atalikaddiwa atalikyuka kijaana aliba kijaana buli kadde obuvubuka wabukwasaganya ng'otyo bwannema okwasaganya kubanga ebintu bye nali olaba byali bya bwerere nga nti oba nkola ennyo nsasula ennyumba oba nkulya kweyagala nakubeerawo akenge kakenge nakanywa naye nakaleka kati wakavaako naye obuvubuka bwonna bwali bwakenge si kunywa nnyo onywako n'obeerawo ne weeyagala teza obuvubuka busibe bwali obutamirukuko okutaga nywamu katono ne kampane waliyo ng'ovubuka ebiseera ebyokumasaamasa ebyo tewali bantu bakuwulira ku kigambo kya Katonda bwe bakikuwulira tewali nga nsobola n'okuwanda eddusu oli baga nti lokoka kibaŋŋamba baleekaana bazza tuleekaanira bazze nolwaliwo bayitawo gwojja balaba banaatera olwo bajja okubuulira enjiri olabira ddala bazzolo bawedde emirimu bazzolo eba biseera bya kivubuka olina kyoyinza nakufunamu mu bulokole ng'olumba n'amasuba mu bbaala awuleriya kiraabu webala okuwulira enjiri mubalo bavuma ng'olumba enamasuba ng'olumba bali awo nebagamba sibitegeera batubuulira enjiri balukompoka kati bo Katonda abaali bamulabyeko waliwo kuleva wakanya Katonda kitaliyo avuma buvumi mwagwa eddalu ekiseera kyatuuka mulalukira omwo kiseera kyatuuka nogaba naye kangende mu kyali enjiri yegenda okumpa era neŋŋenda kangende njatule era newendi buli kimu nkikoze kangende njatule nentuuka ku accident esembayo kakati ekitegeeza wali tosobola kwesitula tosobola tambula nga negino emikolo gy'okweyamba gyonna bakuyamba buyambi ogikolera awo nga ngikolera awo era abalokole bano ne bayamba naggujja alongoosa mukyala mulokole mwanyi muganda wange oli omuto nga yayamba abantu bali eyo
family zaabwe family bazijoga baganda be bwe yafuna mwaka sente bwe bali nyewuwe nga anyinyibala bazadde mu kaseera kubanga tokyasobola kwetwala manju kwerongoosa mutowo family yakutaasanga yantaasanga emikwano gyaliwa gye mwanjwanga najo bbiya nga njiraba nako nga sigiraba nga sigiraba okubakubira kasimu tebakwata bane ndi eno nalwala yalwala kasita bawulira yalwala kizibu temukubira simu ajja tufukira ekizibu alemerako buli kaseera abagikuba mujjeeko mu blocking senga ku mitwalo 10 osobodde okwejjanjaba n'okukyusa obulamu paka nkusange tuli mwezi gwa kisa Desemba singa omuntu akuwa emitwalo 5 wasobola okubanga tewali agenda kugituwa ate yakisoboka okuba nti Katonda waffe waliwo gwagenda okusulako amaloboozi gano agayinza ekimu kyange eky'ekkumi eky'omwaka ogujja kanti sige mu mukyalo omwo sente ezo zikolamu ki sente ezo nziyiyamu kyakukola nga kunoonya kifo nenkisasula nenyongera mu sitooko yange nentambuza ekifo kyolowooza ekyasinza okuba ekirungi wano mu bitundu mwobeera nga bw'okiteekamu emaali yo okutunda amatooke n'akataleko ebintu bisobola kale ne bwenkyusaamu nenfuna awali ekifo eyo ng'enajja nankumbi oba ku kigaligali awo oba nenteekawo esefulya y'ekigere nenteekako n'esepiti ya muwogo nsobola okukola ssente ekirenge kyeŋŋamba ekyente kyokibulya nti okisiiga naye omuliro guno tekuyisa bubi kuba natonnawona nawe nze nawona tondagulako nawona 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 kiza n'omuliro tegusobola kutawaanya tuba tukuba ettendo wali gobaawo ogwembabazi so ne bw'okyusaamu ne bwenkyusaamu emitwalo 5 osobola okulako esepiti n'ogulako ekigere n'ofunako n'ekifo n'olusaniya n'ekifo n'essowaani na zino ze nnina nenyongerako nembakiriya nengula ebintu byange byonna nga byeru taawo olyeru kyendaba etaawo nkola white buli wentambula nno balimpaawo banga mwana wa Bobi ono people power era taagala bintu ebyo oli yagala genda okoleremu nange neŋŋamba nga siina neŋŋamba kanneeteekeko bwe nagenda ogula n'ettopi nengula redi olina n'ettopi kyoyambala nga otunda yakaraki head shock karaki redi kakati kyeza omuntu n'abeeri n'agamba nti emitwalo 5 gaago okizizawo business butereevu nodda mu kigere kigere okyewulira nkyewulira nali nkitunzeeko okimanyi nkyewulira kusiteera akitambula kusiteera bampita ne baŋŋamba gwe wafuna ssente jangu ekifo weekiri kikyaliwo ekifo kyali ssente meka tuli edda twasasulanga siringi 10 buli kanaku kati simanyi kiriyo oba weekiri bakiseera oba weekiri ki mwaka kyogo dda naawe dda lwakuba nti nze nali weero nowuni nga abantu bamanyi buli wentuuka bakwaniriza nga sanga ojja okomewo okolere ku siteera ojja okomewo feri gye tukumanyi myaka mingi myaka 19 mingi kati abayizi okuba n'ekifo bakizimba mu kalina wane mmanga wane wakanankole nze ndayitawo luli nga ngenda mu ddwaliro nga weebali nosonga olagamba kifo kyange njija nabasanga awo ku stage nenyumirira nembabuuzaku ne baŋŋamba ojja okomewo okolera eno ekifo kyo weekiri kakati buli woba oyitawo ogenda okukima eddagala kozesa akamwakolangirirewo ngenda kujja njagala kifo kyange essaawa yonna njija ne capital essaawa yonna ngenda teekawo ekigere mukama kikole
Mukama agenda kukikola. Mukama yakuwonya nze kye nalaba. Tasobola kutakuwa kafaako. Amina. Katonda yakuddiza obulamu. Abantu bavanga ku kyalo ng'oli wansi oganzaddako. Tewali shoko gye nafuna ng'eyo mbulamu kusoomozebwa kwali kw'amaanyi nnyo. Nnyo. Omuntu yali yeetambuza. Otandise okugwa Banga wansi. bagenda olabe ku mulambo gwa Kapowuli bamuleese. Temutegana. Sigenda. Baga agenda olabe ku mulambo gwa Kapo. Yo manyi baali bamutwala mu ddwaliro n'afiira mu kkubo. Ne bamuddiza ku mmotoka awo. Mulambo gukuligenda ogulabeko. Nempulira nga Tisobola. sisula wo nange ate abantu ne bagenda bandeka mu nnyumba. Mbo bagenza okuziika. Sasigala kyekimu. Ng'olaba essaawa enoogenda. Naye Katonda w'amaanyi. Obusera obunywa. Ogula obusera. Mbukulira ddala. Siringi 10, 12, ogucupa tegukuva mu ngalo. Kasusunda abakadde kakazzeewo. Mwebale kunzijanjaba. Nebalizaako abantu abatola ekimu eky'ekkumi ku platform eno ku channel yaffe eno n'abaagadde abantu abalinganga ffe myaka ne batatwetama banneebalizeeko. Bannange neeyanzeege bantu bange aba MR mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale kujjanjaba okuwaayo byonna bye mulina ku lwaffe. Tweyanzeege Mukama abawe omukisa. Weewaawo tolindanga okutwalira akagaali mu kyaki okwatula obulokozi. Kaseera kaba kazibu nnyo. Yatula obulokozi ng'okyetegeerera. Weewale nnyo okozesa emyaka gy'obuvubuka bwo mu ngeri gy'ogenda okwejjusa. Omuntu tagenda kuba muvubuka buli kadde era okukula simuze ky'omuntu aguyiga buyizi. Omuntu akula n'akula naye ebiseera by'obuvubuka baffe ebikolera ebiseera byaffe eby'obukadde. Kale nno beera babuvunaanyizibwa omwenge ogususse abakyala abakazi okubaddala famire zammwe mu mboozi eno sofanze kyenjizeemu twagale nnyo famire zaffe kubanga mu kaseera nga senga ono takyalina kyasobola kweyamba ate famire mu kaseera ako maama yaliwo Ate yaliwo yali amaze okufa. ate taata Bonna nga bafu. ng'osigadde Muganda wange omugalanda. yakwata wano n'akwata wano. N'ayoza n'akyusa. Mukama agenda kulinnyisa amadaala. Amiina. Abantu b'oku kyalo kuno bakuyiteko omuzungu. Amiina. Era bagenda kujja bakuba obwama nga bakubuuza naye abazungu bali mu nsi ki. Era tosobola binnyonnyola. Kitiibwa nkiddiza Mukama. Why twakubazungu bakuteekamu kasente. Naye nga bw'obiwulira oseka. Ogenda kubuulira n'enjiri abantu bagenda kukyuka already. Story eno abagirabye batandise okukyuka era abamu baatudde. Amiina. Gwe mwana Katonda buli bw'okwata obaako n'obulamu bw'oyamba ekisaka n'akasente kakuyamba nnyo okukula eddagala n'emmere n'okuteeka mu fitting. Nali nga sirina wadde ng'olindiridde kufa. nga nindiridde kufa. Akasente kolabanga akatini ensigo ekimu eky'ekkumi ekyensi bw'okikwata amaloboozi nga gano gandiyongerera ddala okuyita ku muzindaalo guno. Katonda yatutuma kukyusa nsi. Bannaffe abamu bwe batoola baga nti okumentioninga kube kutini naye ate tuwalirizibwa okujja okukikola lwaki nti ebimu tebyebeereka. Kino kifaanako ng'oluyimba luli oli lwe yakooleramu abantu n'abagamba mujje mulabe Katonda kyakoze mu nju yange. Oli Katonda yamwagala nnyo n'agamba banne mujje mulabe Katonda kyakoze mu nju yange. So ne interview eno bagiyita mujje mulabe Katonda kyakoze ng'ayita mu kisa ky'abantu abayimiridde naffe. Tubeebaza mwenna abayimirira, mwenna ababaddewo mwaka ku mwaka tubeebaza, mwenna abatatwetamiddwa abaganye okweta mu buweereza bwa Kristo. Christmas eno kyonna ky'olina bamaama basingo mother abali mu mbeera nga senga gy'abaddemu n'okusingawo tugenda kucelebratingako kuko nabo. Walumbe bye yali bateekamu enseka abatwaleko obulamu abali ku ndiri abagamba nti ze Christmas togimbuulira siina za ddagala siina za mmere siina zaaki bonna tugenda kubeera nabo.
anga free Christmas campaign ba single mother yasonzeda kyonna kyoyina oyina omutwalo gumu oyina emitwalo ebiri oyina akota ya toko oyina kakoko oyina kanyama twegateko tugende mu ghetto mu nzigo tejo watandikira gye twatandikira ne munnaffe gyatandikidde. Amina. Enjiri ya Kristo tugitwale. Amina. Abantu abali eyo abakwatiddwa ku programu eno basobola okuvaayo ne bagaga osobola okuyimbira no ganti asenga testimony nandi yagadde okugendera ddala maaso nga njinyweza osobola okugamba nti nedda nawe emitwalo gyange 5 tuli mwezi gwa kwagala kanjongere mu senga agenda okuva mu Desemba ng'agenda kulumba tunda kigere. Amina. Naye byongambye biri ebyekifo kyo bakitwala weekiri oba kali akabeyi keyongera mu sikyalo kumulikanak ekifo kyeyongera naye nga twayise emyaka 19 tubale kale emitwalo nga 8 buli mwezi oba 7. nze sigenda ku stage awo nembulwa bwe banyiga abantu bakumanyi bantegeera bulungi nnyo tukyasobola kuddamu komba kabbiya amba noonya lunzi taati akenge nanywa nimmala kati siddamu wafaako n'ozuukira nennamuka kawonawo nayawukana na lumbe nze gwola walwana n'ogendako mu kkoma nga tokyategeera biri ku nsi walwana n'ogendako mu kkoma nga tokyategeera biri ku nsi nga sitegeera n'omala mu bbanga ki nimmalamu ennaku 2 mu kkoma nga wafa dda kale nga mpulira omanyi okuteekako oxygen ne bagira we bati adde engulu ogenda mu kkoma wali waka nali waka bwamala we yansanga ne mugamba nkubuulire ngenda kufa so kompe ku mazzi nyweko nga ndi awo mu nyumba naku gyagenze mutundu ku kyaki wa Pastor Tom ndiwonzekka waliwo yajja okundabawo ne mugamba kubuulire genda ompitire mwannyinaze wali engulu namuyita ne mugamba kigenda kunzita ennyonta egenda kunzita n'obulumi nampa amazzi n'ennywa Katonda byebyo byakola naawe walwalako ko n'ofuna okwolesebwa nga abagenzi bampita maama waliwo ne mukulu wange bali bamuyita wadda nendagire nga bali awo mukadiira awo nga webalwanira nga bagala kuyingira eno mu kisenge gye neebase naye nga bakubaganirawo mama nga bamuyuzizza gundi Gomesi nga taata amuyuzizza bati bwe bagira ne bavawo nga bona bataka mweraba ne bawanika emikono waggulu nga badduka bagenda bafuluma bali bakukimye bali bannonye nga mama yabalwanyisa balime kutwala bombi bonna bafu mama yafa ne wadda yafa ne taata yafa bonna ng'obalaba kati bakyekyali kibalwanya simanyi bokanga balwanira mulyango oguyingira mu kisenge ng'obalabira ddala mibiri gyennyini nga bantu bali awo balwana wamala okulwana ne balyoka bonna bagamba mweraba ne balyoka bagenda yasigalawo awo tewali yasigalawo bali bakukimye bali bannonye gwe kugambye nze nabuka entiisa olwo obinyumizaako abantu bakuyita mulalo nyumizaako wamala nangamba olula wegenda oli enkoko yo bagamba nti ate omuntu waba agenda kufa alaba abagenzi bajja neera bajja aba 3 nga baagala nange eddi nteekamu wadda ne maama ne taata nga maama bamuyuzaayuzizza nga maama bamuyuzaayuzizza Gomesi wano nga bamufulumya nga noona ali enaakuba nga bakuba maama babiri baali bakuba maama mu bufunzi ndabanga maama yali akutaasa okugenda anti maama ye yali yakafa bali bo baafa ddako yali azze kutaasa tebyali byangu ebyo byonna byandeetera okwennyika neŋŋamba kati bano abafu abannonye naye munnange nawona nawona era Katonda amugulumiza kati agulumizibwe mugulumiza bwe bagenda tebadda ng'olabira ddala bantu bawedde emirimu bali awo bantu era nga bwe baabanga taata mu kakanzu ke
Akakaraki. Akakatemambidde buli obwedde ennyo. Nga bwe bali awo mu mulyango. Wadda ng'ali mu lusatiro olwa Brown. Olabira ddala mibiri gyennyini. Ye nga mibiri gyennyini bantu abali awo abalwana. Abantu abafedde abagenzi. Kuno bazze obalaba. Bajja mbalaba. Ate maama yali ayambadde ng'ayambadde kagomesa aka yero. Nga bakayuzaayuzizza. Nga bakayuzaayuzizza n'amapeesa gakutuse. Baani abagamba mweraba bonna bayogera omu. Bonna bawanikira wamu emikono mweraba. Ne bagenda. Tawaddamu kubalaba. Saddamu. Wadde okubaloota. Saddamu. Era ne ntandikira okupiikinga mpola mpola. Bwe bajja wano wali obulamu bugenda. Bugenda. Kasaba agamba mweraba. Notandika okudda engulu. Ekudda engulu mpola 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 mpola. Katonda malayika ze zaali zikukuumya awo. Katonda akuwa mu kisolo gubuulira njiri. Kukola kanisa. Tukole kanisa. Sumba Senga. Bannange abooluganda Musumba Senga. Muyimirire mumwanirize uno katuuti. Ettendo. Kyetagamu amaanyi ga Mukama. Ate agenda kukikola aba yakola kino. Tewali birooto byolabe waloota nga byabafu byabagenzi. Ekyo kyokka ate twakiroota wabalaba bulabi nga beesitula. Abalaba bazze basatu. Nga bagala nange bangatteko ne bagamba ebyakweyanze Katonda ndi wamu naye. Nsigala ku nsi. Nina okulaba ku nsi empya. Era nasigala. Banzigira. Eyo asanga ndaba. Senga. Kusibule abantu bagalize Christmas. Mbagaliza Christmas ennungi n'omwaka omujja gubabeerere gwa mirembe. Twesange mwaka oguddako. Ne Mukama abakwatireko twesange mwaka oguddako. Weewaawo. Amiina. Kitiibwa n'ettendo mbimuddiza Mukama. Weewaawo. Ye. Mweraba. Amiina.